We've made it! We've made it! We've made it! Congratulations! Congratulations! Essomero lya Muzza High School erisangibwa e Kabembe mu ggombolola y'ekyamsi mu disitulikiti ey'e-Mukono ly'erimu ku masomero agayisizza abayizi ebigezo bya senior 4. Essomero lya Muzza ly'eri Omukungu wa Kabaka Wilson Mukiibi Muzzanganda nga ku bayizi 34 abaatulira ebigezo ku ssomero lino 13 baayitidde mu ddaala lisooka ate 21 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Amawulire g'okuyita oluguudo Omukungu Muzzanganda mu matu, emmotoka agivuze kipayopayo n'atuuka ku ssomero okwegatta ku bayizi n'abasomesa okujaguza obuwanguzi bwe batuuseeko. Ono abayizi abayiyeemu nte era emisito gy'ennyama ne gitandika okwokyebwa olwo buli muyizi n'akwasibwa omusito ne batandika okugiwa ebwena nga bwe bazina amazina. Ekigere olw'okuyita ateze wenninya sibenga bali abagufuula omuzannyo maama obonaabona nnyo ne taata nakeera nze newaddeyo nsome diguri ndeete katonda nnyambe nsome nfuuka omuwanguzi amata ojja kunywa maama n'ennyumba nja kuzimba. Ekigere olw'okuyita ateze wenninya sibenga bali abagufuula omuzannyo ngenda kusoma maama wange nkusuubiza taata wange sikuyiwe. Ekigere olw'okuyita ateze wenninya sibenga bali abagufuula omuzannyo. Kuno kwe kusiima masiima taata omulwanyi taata emulwanyi wange asinga taata n'entemebwa taata omulwanyi w'entalo taata emulwanyi wange asinga. Waliwo ekirabo ekyatumwebwa Katonda naye ng'abasinga bangi ekirabo ekyo tebakimanyi. Taata abeera taata omuwendo bwemwogerako taata mpuliranga enjogera kamala byonna wawaga endowooza erisembayo taata omuka yasembayo kuno kwe kusiima asiima taata omulwanyi taata emulwanyi wange asinga taata n'entemebwa taata omulwanyi w'entalo taata emulwanyi wange asembayo kuno kwe kusiima nasiima taata omulwanyi taata emulwanyi wange asinga taata n'entemebwa taata omulwanyi w'entalo taata emulwanyi wange asembayo wembaza nnonya taata omulwanyi agubesolo watolimba waliwo wenjula nendowooza ku taata nambi babonabona nanumya sente nsome mumatumbi nansonga obonyabonya omwana wenze nsome. Check
That's division 1. Ate nansuubira okufuka Dr. omulungi agenda oyamba abantu mu Uganda. Erinnya eryange nze Miro Elijah era nafunye 26. Nebaza olw'essomero litubeereddewo nnyo, nebaza Katonda, nebaza bazadde bange era njagala kubeera engineer. Nze Tusiime Anet Harriet, omukulu w'essomero lya Muzza High School. Ndi musanyufu nnyo ebyensusso kubanga Katonda atusobosezza okuyita ebibuuzo 22. Gwe gwali omulundi gwaffe ogusoose okutuula. Twatuuza abaana 34, abaana 13 bayitidde mu grade esooka, abalala bonna bayitidde mu grade ey'okubiri. Tebiba byangu naddala ng'otandika. Kibadde ekisa kya Mukama, neebaza abasomesa, neebaza nga sina wentandikira ne wenkoma. Abasomesa baffe bakola ekiro n'emisana okulaba nti abaana bano babateekamu okusooka okwekkiririzaamu, ekyokubiri okumanya nti okusoma tekuliiko oba oli mu ssomero ki. Neebaza director waffe Omukungu Wilson Mukiibi Muzzanganda Saalongo. Ssebo weebale kubanga watuteekamu kinene nnyo. Buli kye twakugambanga nti ono omusomesa mulungi nga tumuleeta, ba facilitators n'oleeta. Tekibadde nti tulina nnyo amaanyi naye bubadde buwagizi bwo otadde mu ssomero. Muzza High School era tusuubiza abazadde nti gwe mulundi ogusoose naye ekiddako era kigenda kuba kisufu nnyo. Twebaza abazadde abaatuwa abaana mu ntandikwa. Jjukira abantu abagamba ery'essomero terisoboka lyakatandika, naye baatuwa abaana 34 ne tubatuuza senior 4 era abaana baabwe ne bayita. Bana abazadde mwebale okutusaamu obwesituka ku lw'abaana bamwe era tubasuubiza nti abaana bamwe mubatuwe mu A level n'abalala mubatuwe mu HSA level. Tugenda bakola obulungi obutenkani. Nze Jonathan Ntulume nga nze Chairman Board of Governors owa Muzza High School wane Kabembe. Ssanyu jerere kujaguza n'okusanyuka bya nsonga. Abaana baffe bakoze bulungi omundi gwabwe ogusoose. Twagala okuyozayoza nnyo abaana, twagala okuyozayoza nnyo abasomesa, twagala okuyozayoza staff yonna eya Muzza High School olw'omulimu omulungi, omulimu amatendo ogukoleddwa ku ssomero lino erya Muzza High School. Tusanyuka kubanga wabaddewo okufuba okwenjawulo. Okufuba kwaffe, okunyiikira kwaffe tekubadde kwa bwereere. Wabaddewo okusula nga tutunula, wabaddewo okwekunya olw'okwagala marks zino ziveeyo bulungi. Twagala okwebaza abasomesa olw'okutugumiikiriza. Twagala okwebaza abaana batugumiikiriza nnyo kubanga gwe mulundi gwabwe ogubadde gusoose okukola ebibuuzo ebifaanagana bwe biti. Twagala okwebaza abantu bonna abatuwagidde. Bannanga abaana babadde basoma okuba guno gwe mulundi gwaffe ogugenda okusooka okutuuza abaana. Twagala okwebaza omukulu w'essomero kubanga abadde akola butaweera. Twe tumuddusa emisinde gya kumukumu nga tumuga nti fe abaana bateekwa okuyita. Twagala okwebaza director w'essomero Omwami Muzzanganda Mukiibi kubanga naye atukoze bulungi. Buli kye tumugamba okukola ng'akikola. Mutuleke bannange tusanyuke, mutuleke bannange tujaguze kubanga okusanyuka n'okujaguza kwaffe bya nsonga. First grade ezo zibadde nnyingi nnyo omundi gwaffe ogusoose ate kakati ng'eyo ntandikwa. Tutandise okulaga ensi nti Muzza High School gy'eri Kabembe. Yajja twakamala okwandiza maama n'abagereka n'okuteekateeka ekisaakaate ate Mukama atuwongedde blessings olwaleero okulaba nga ate tuyisa abaana ekyenkanidda wano. Omukungu Saalongo Mukiibi Wilson Muzzanganda Ssaababendobendo, director wa Muzza High School, njagala okwebaza Katonda olwa byonna byatukoledde, okusingira ddala olw'abaana baffe okukola ebibuuzo bino ne bayita bulungi ate era ne bikomawo. Amasomero mangi gatandisa amasomero ne gasomesa abaana ebibuuzo ne bitakomawo n'ebyaffe bikomyewo ate abaana baffe nga bakoze bulungi. Awo nno njagala okwebaza omukulu w'essomero ne ttiimu ye yonna okunenteekako n'abazadde bonna abaatwesiga ne batuwa abaana nti mutukoze bulungi kuba nagenda okuyingira mulimu guno ogw'ebyenjigiriza nali neeteeseteese bulungi era njagala okukakasa abazadde bonna n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abazaana bonna ab'eggwanga lino erya Uganda ne Buganda okutwalira awamu mutuwa abaana tujja basomesa. Amasomero mangi gatandika ne gatandika nga gafeebedde neffe tetufeebedde. Tubadde agamu ku masomero agakoze obulungi mu Mukono district era nnyongera bakakasa tujja kukola bulungi kuba n'entandikwa nganze Muzza bwenjirabye bwentandise obulungi ngenda kwongeramu ddala amaanyi ekyo kye musuubira okufuna mu baana bammwe kye tugenda obbawa.
Manya gange bampita Nabukalu Caroline here from Muzza High School. Nafunye first grade. I thank God kubeera nga yantusiza ku buwanguzi. I want to be a doctor and ku A-level ngenda kola BCM. Nabaza Mukama kuba Mukama namukulembeza nnyo mu bintu byange. Mukama yalinga number 1 and I know naye akimanyi yonna gy'ali. Erinnya yenze Namugenyi Victoria funye 18 points era nebaza Mukama Katonda ansobosezezza ofuna 18 points nebaza abasomesa baffe nebaza Doosi nebaza bazadde bange nebaza HM waffe nebaza Mrs. Owino Rachel Mukama sobosezza okuntuusa wano era ndi musanyufu nnyo nti ngenda kola BCM/ICT.